abatwala makomera mu Uganda mbetaka ku video eno ba osi ba makomera gonna mu ggwanga mbetaka ku video eno nyokusingira danjerako osi w'ekitalya mukuru osi w'ekitalya bafere banno mbetanga kuno manyi ngenda wao badde nkyasa abantu kuntagingira abantu so mutangira ba osi ba makomera gonna gali mu Uganda mbetaka ku video eno yorwaliro nyokusingira da osi w'ekitalya nkweta ku video nakabinja kakaba fere mbetaka ku video eno bwenvaawo ndowooza sigenda kuba na KIGULA LUJJI wadde akalowoozo kalero tugenda butereevu ku video eyatulese naye wadde sigenda bo akalowoozo oba sigenda bo KIGULA LUJJI njagala nsooka empisewo message eno nga sindagenda kutere ku video ngenda kusaba na Uganda mwenna tukimanyi nti embeera mbi nnyo mu Uganda era buli mwana yenna asome n'atasoma kizibu nnyo okufuna omulimu mu Uganda olw'ensonga nti embeera eri mu Uganda eri abatagitegeera nti bweri naye ng'ate bweri eri abantu bangi babaddeko eno mu nsi z'amagulumeero nga bazire bakuba ekyeyo ne baddako ke Kampala okulaba ku bintu bye bakoze n'okulaba ku famire zaabwe n'okuba nti ate bakyusaamu ko badde mu nsi endala naye tubadde ku mitimbagano kuno nga tubabuulira kye kiri ku ground nga balowooza tusaaga naye omala kutuuka ku Kampala n'olwokulaba ekiriyo kati gwe ngenda kuwa amagezi muganda ng'eyina ali mu diaspora ng'okyalina wojja ekibuli amagala eddiba saagala opape kwagala kudda Uganda bw'oba okyalina wokwatiridde oyinza okuba ng'omissinga famire yo nga bakufera mu bintu byabwe byokola oba olioko oyo ng'oyagala kudda Kampala ngenda kukusaba kuwagaabwa nga gavumenti ya Yoseri baabula ekyali mu kulembeze jajja teweetantana n'olinya n'obusente bw'olina ng'ogenda Kampala ojja kunoonya w'ofulumira Uganda nga tokyalaba kubanga ezo sente zonajja nazo e Kampala tezikola era wali oweera ekitiibwa abantu bali mu Kampala mu Uganda nga bwe bali mu Uganda wawe ekitiibwa mu mbeera erimu naye ate olina obbawo ekitiibwa ng'ate obanenya kubanga munnange tebamanyi kati ngenda kusanga wali mu diaspora ng'olina ekyoyo ekikusikiriza okudda ewaka njala kugamba essaawa zino Uganda si nnyangu yakufuluma noyinza okuba ng'ozina omutwalo gwa $5,000 ziyinza okuggwako ng'olaba n'onoonya w'ofulumira nga tola ne bwe wakola ng'okyali mu diaspora n'obitunda oyongereko osobole okufuluma abali ayagala okudda nti ogenda Canada oba ogenda mu America oba ogenda mu Europe ojja kukomekkereza nga n'ogenda e Kenya kya bbeeyi nnyo olaba nga kikuyamba nnyo okufuluma Uganda nkiddamu gwali mu diaspora ng'oli oyina emizimu egikuyita oba lubaala akuyita oba bajjajjawo bakoola oba oyina ekyoyo ekigga nti dde Kampala jjajja nkugamba weetawo mu lutalo olujjako Museveni olujjako gavumenti then awo Uganda osobola okuddayo naye nga Museveni akyali mu ggwanga alemedde kutumunyonyogera gweyagala kudda Uganda nkuwagaabuwa togeza ezo ssente ezikupika oba euro 15,000 omutwalo nkuwa emyezi 6 ekinene ennyo ng'omutwalo gwa euro tokyagula ban'ogwa dola tokyagula kubaga wa paundi ng'ate onoonya okudda olyona okudda gy'obadde nga kizibu kubanga wajjoga akati kanveero ngende mu America akanveero ngende e Canada akanveero ngende ojja tuuka e Kampala nga toyina bw'ogenda gifuluma nga visa ziganye nga ne bagamba tebakutwala Kenya ojja kubakkiriza kubanga olwa Uganda eyokya kati gwe nkuwa amagezi ali mu diaspora newankubadde owulira onyigirizibwa newankubadde owulira nti okwoyo oyagala kuddaka muganda wange ekiye Uganda bannayuganda bonna abali waka I salute you naye I salute you ndi one of the other nti embeera gye mulimu muyinza okuba nga mugenda kufuuka immune ku yo naye mugenda kufuna obusibe n'obulwadde bw'emitwe obw'olubeerera ng'osanga omuntu atambula yeeyogeza nga yandibadde teyeeyogeza nga sigamba nti alina okwogera bw'atyo wabula embeera y'enfuna n'embeera eri mu ggwanga etambula mu ggwanga emuleetedde okutambula nga yeeyogeza kati gwali mu diaspora ng'okyalina w'olina muganda enkuwagaabuwa togezze emizimu gy'obadde gikuyita bali waliwo emutudde e Kampala sooka okwatiddemu wenyiga mu lutalo lujjako Museveni tuteeze system era nga nfundikira mu bigambo bino byenjogera n'essaawa zino gwe wenna ali eyo gwe tolowooza nti ffe aboogera ku mitimbagano oba Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala okuggyako gavumenti alina bye yeenoonyeza nedda ayagala kukyusa system
eyandibadde yateekebwayo myaka 30 ng'eyamba buli munnayuganda yenna azaalibwa mu ggwanga Uganda. Ye sisitimu gyagala okuzzaawo kuba ye mu bulamu bwa bulijjo alina buli kimu kye yeetaaga okuba nakyo wabula alumirirwa ggwe. Kubanga mu Uganda ne bw'oba ng'olina ssente naye nga enkola entambuza y'emirimu n'okuddukanya bizinensi mu Uganda tesobola kufevalinga ng'erina befevalinga tolina ky'osobola kukola. Ng'emirimu bagirondamu baana bagundi balina okufuna emirimu tolina ky'osobola kukola. Nga bw'oyingira okukola application oba nga atusiza omukolo application nga ate emirimu bagiwadde abantu eyo embeera tojja gisobola muganda wange. So nno mbategeeza mwenna mubeere bagumu gye muli just munyige mu mutawulo lujjako mu 70 baba busente kubanga busente baba kuguza ensi yo. Okusomesa okwagala ensi yo tebeeta kusasula. Ensi yo ojagala kubanga nsi ye ku mutuma ng'ensi z'olimu. Kwoza zino ensi z'olimu ziwagendamu tezaali ku mabega okusinga Uganda, zaali mabega okusinga Uganda kati we ziri zaakulaakulana kuba bannannyinizo baazipulaningira ne batereeza system. Naffe tulwana kutereeza system. So sigama tulwana n'ebifo bye twagala wanteri muntu ayagala kifo kyonna mu gavumenti ereddako nowhere. Twagala kutereeza system naffe ne batulizeeka tugenda kutunda mwanyi, tugenda kutunda muwogo, tugenda kutunda kasooli nga tekuliko mwana wa gundi, temuli mu monopoly nti nze nsubula mwanyi mu Uganda nze Kano. Nga it's an open market buli muntu yino okukola business mu ggwanga ateri amukubye ku mukono era buli omuntu alina akatale watunda ebintu bye. Ye system zo mukitegedde bulungi nnyo. Kale ekyembala njala okuyisa tuleko tutandika information entuufu yandeese. Ndowooza nga bulijjo osooka kuyisawo kana akalangu kamu then tuleke tugende mu maaso. Wenna asuubira okwagala ogenda mu ggwanga erya Canada omwaka ogujja nkuzigirira conference eno. Conference eno bagiyise the third annual Gender Balanced Violence. Egenda kubeera n'okuzomeza 29 omwezi ogw'Ekumi n'ogumu 2024 ekomekerezebwe nga lumu December omwaka 2024. Omulamwa Gender Based Violence and Intersectionality. Okuwandiisa n'ebiddako byonna ojja kuba ku ssimu eno kasalaba 1-6-47-90-340 okwatagana n'omutegesi owa events eyo. Ejja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5. Ebisinga byonna ojja kubanga okozesa essimu yo okufuna gwe kikwatako ogenda maaso. Kati njoza njagala sooke tulambula ebintu bino wammanga tuleme kugendera nnyo ku social media ebintu bigendako bingi nnyo. Gwe muda Uganda yenna ali eyo tuvudde nga tubasomesa ebintu bino wammanga. Tulwanye nnyo basomesa ebintu Museveni byazaakola emyaka 3 nga mbitegeera. Okuva mu myaka gye 8 okutukira mu 86 video etandise. Yo seriti bahabula otabasirwa abadde akozesa system enzibu nnyo okuzuula. Nga ayagala nnyo okukozesa media, ayagala nnyo okukozesa bannamawulire, ayagala nnyo okukozesa abantu okumulimbira n'okubuzaabuza abantu naye nga temunnakitegeera. Tuze tubasomesa ebintu bingi nnyo n'okubalaga ebintu bingi bibadde biteekebwateekebwa naye nga temumanyi nti ebintu bino bibadde byakubabuzaabuza. Katwagala sooka bategeeza. Bwe twavuddeyo okulaga nti mu Uganda bawamba abantu mubambiramu ne President of Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kikozinga commission ba chaos kwetola ku international level ne ku international media bagezezzaako okuleeta eboozibozi bingi nnyo ebigeze okujja abantu ku mulamwa. Buli olaba ekintu kyonna nga kizze ku social media nga kiri mu radio eza gavumenti, TV zemanyi nga ziri affiliated ku gavumenti ne ba YouTubers nga bakibuukidde, abasomi bamuli bakibuukidde, tubuuza eba diversion super. Mbasomesezza ekigambo diversion n'eki kyabalimi okutegeera. Mbasomesezza ekigambo diversion kyabalimi okutegeera. Olw'okuba nnaku zino bagenda bakyusaamuko okubifuula authentic naye nga tebiri authentic. Ffe tuba tukyama nti zino diversion 1. Njagala sooka bategeeza. Mula ebintu bingi nnyo okuva lutandise okubanja Kibalama. Parliament negenda mu drama mungi nnyo. Obudrama parliament mumuleke kubanga ababaludde ababalaba. Togeza n'otwalibwa ekiboozi ky'omusajja gwe bayita Lwasa. Eyo super diversion yabadde ntegeko bulungi kubanga Lwasa tumanyi is a state mafia, state agent abadde akozesebwa okudivertinga amawulire oba agaagalidde ng'ayita bikola by'okukwana n'okuwasa n'okukola ebintu ebisegusego ku social media
oyo twamumanya so ekimulabe simba mukuto million 8 no that is no sense a kind of diversion kuba bali bagala kiteka mawulire mu kikapichani nga mawulire diversion era agisharinze no gipostinga wakikoza at your own ewaddo mala budde na kutumalira budde bwaffe tugenze ku ka video akafulumye n'aba minister ke yeganye nabbanja agambye sikake naye ebisere bisinga webuze video eno yavuddewa ani yagipostinze goloza lwaki abantu babadde surprised nnyo kugamba nti ono nabbanja lwaki abantu babadde surprised kubanga bagamba oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nkiddamu nsibe baga tuyinza okukola ekintu n'owunzika oyinza okukola ekintu omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza nabbanja avudde n'aga nti video si yange nenda bagamba temuvuma mukyalo oyo nabagamba mukyalo oyo yoyo katonda gwe yatuwayo yo nabbanja kati nze video bayavuddeyo bayiyo basiye I don't care wabula bagiresenga kutwala kukapturinga mawule kubate kuba kukujifula diversion kubanga omukyalo afaanana ddala nabbanja enviiri shape n'ebikolwa kubanga nabbanja ebintu byakola kati tusobola ku differentiate oba kwawula nabbanja ne gwaga nti si yeye era kasito kiranga kizembalo yabangi nyo batumanyi basobola omuwolereza tobuuza yaani kino njagala kubalaga diversion bazikola ye kenyini bwabadde akola ebikolwa ebisesa abadde tavanga okukola clarification lwaki kano ka video nga nabagamba nti omuntu yenna museza akulakulana image yo ekifaananyi kyo kyekibesingako entegeerayo n'obuvunaanyizibwa bw'okola mu gavumenti oba mu office the moment ekifaananyi ky'olina ng'omuntu otandika okigala bangi oba kityobola kitegeeza olina okuva mu office kati nabbanja okuvayo clarifyinga ku video eyo ng'omuntu akufaanana nga n'ebikolwa by'okola by'obadde ogyokola tebyawukanako na bya mukyalo ono ffe tekijja tuga nti si yegwe oba si yegwe oba si yegwe oba gwe yegwe for us we don't care kuba tumanyi nti baakuteeka okuzanya akagologoso kitegedde so we don't care about your comedy bikikuba tukimanyi yegwe omuntu yazanya ebintu y'omu foba yegwe oba si yegwe we don't care n'ekyo njagadde baga nti yabadde diversion nga bakezaako kuteekawo diversion so oba si yeye oba yeye naye nga mbagambye nti omukyalo tumumanyidde mu comedy era bamuleetawo okukola comedy we so tetwewuunya yabadde yeye oba si yeye naye ng'omuntu amufaananira ddala era tasobola kuvayo nti akyewakana kubanga tajja kugamba nti ono kyo kyabadde gundi yakikoze so ekyo mukitwale bwe muti ekyo tukivuddeko tugenze ku nsonga egenda obbalumya omutwe njala sooka kujjawo diversion zino napostinze mu video obw'olutalo lwabadde ku ttaka Kayunga nga mbalaga nze bwe mpostinga ebiseera ebimu mpostinga ekintu nga njala balaga nga baga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza video eyo nagipostinze nga ngezaako okulaga abannayuganda anything is possible bwe tuba tusitukidde wamu nga twejjemu akatengo nkiddamu okupostinga video eyo oba n'abantu gisharinga tebagisharinze lwakuba nti badde bakyagala nnyo no contest yabadde mu video eno ekulaga nti anything possible kasitoba ng'osibye omutima ku lw'eggwanga lyo ng'oyagala ensi yo emundu is nothing kubanga naagirina takkirizibwa kuba muntu sasi nga toli amudi okitegedde kati njala sooka bagamba kansoke mbanyonyole ndyoke mbategeeze lwaki mbagayo batyo video eyo yabadde bitundu by'e Kayunga eyo sides of Galilaya era mwawuliddemu erinnya lya Ssaabanyala Kimeze Beka naye abasirikale bennyini abadde n'emmundu basirikale ba gavumenti abayoseriti bahabulwa abadde balwana nga bagamba nti ettaka lino balibbye Kimeze yabadde abbye ettaka abantu abo bonna abadde bakwata abasirikale bonna ba family ya Kimeze ba blood brothers and sisters bonna ba Luganda so tebabadde ba strangers nti bavudde Kayunga bazze no eno yabadde family issue which family issue esobola okulizatingamu okuba nti yadde staged diversion oba yabadde tukiyite batya nti bafunye obutakwatagana mu ngabana kubanga kusinziira ku information gyenga zalinze erettaka Beka Kimeze ne yabbalibbe n'alitundu diguza omuyindi namuwa ssente zisukka mu bukadde 5 ate bano baganda be n'atabawaako ku portion ya ssente ezo kati wabeerawo nga waliwo a lot of confusion kati naye mu contest we twapostingire video ekulaga nti gwe omuntu wa bulijjo
oyina okweberera mu si buli muntu nti agenda kukumanyiira ajje kubanga ayina emmundu akujja ku ttaka lyosigale nga oli momboze nga tolina wogenda sula. Okufa kumu n'okuzuukira kumu ate terimanyi nti agenda kuzuukira. So twapostinze video in the contest nti bw'obanga osazeewo ng'owumize pini osobola okukola ekintu kyonna abantu ne bajja. Ye contest mwe twakola ki mwe twapostingidde video ezo. So nazo jala bagamba temuziwa nnyo budde ekintu kyotwagala mutegere nti omuntu ne wajja ne mundu ng'omalidde ng'ekintu kyolwanira kikyo osobola okuba ng'okola ki osobola okuba ng'okirwanirira. Ekirala kyenjagala okujja wano essaawa zino kya mukulu kubategeeza nti social media platforms ezimu nga kuliko ng'enyingera genera bagamba nti waliwo abantu kati abatuvuga nga bakozesa system ya reverse psychology nga bano nno bali ku social media abalaba TV presenters abalali presenters nga asobola okuwulira message Kyagulanyi gy'afulumiza oba Lumbuye gy'afulumiza oba omuntu n'agyafulumiza ye n'agenda agikyusa kifuula nnenge n'agireeta agikubisa omuntu oyo yennyini yagikoze. Lwaki njogera ekigambo kino? Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga giriise katono yakola statement n'agamba nti naffe mu buvubuka bwaffe twakola effujjo lingi nnyo naye abantu baatuwa omukisa era omukisa ogwo tukukozesa okutuuka bwe tuli. Kale n'olw'ensonga eyo bannaffe abamu abalabise nti basiiwusa empisa mu public be bantu ebigambo bino Kyagulanyi Ssentamu president yabyogedde ng'omuntu ng'abantu abalala bonna nga talina gw'alagidde wadde okugamba nti kino kiriwo kiti. Yayogedde statement ino mu contest nti naye mu bbanga nga yakayingira music industry ne bwe yabeerera superstar nnyo baakolanga effujjo ne public oba bannayuganda baabawa omukisa. Kati n'agamba nti tulaba social media n'abantu bannayuganda bakyukidde abamu ku bayimbi oba mikwano gyaffe naye nsabye bannayuganda nga ffe mwatuwa omukisa era omukisa ogwo muguwe baganda baffe abo basobole okubanga beddamu okubanga baagalwa era wagira. Ba NRM propagandalist ba TV presenters abasasule bagamba nti Kyagulanyi mbu yagambye abantu yagambye simanyi gundi ne gundi bave betondera abantu. Kati wokwatira akatambi ka president n'okazaayo n'obuuza abadde batambuza ebigambo ebyo ludda wa Kyagulanyi we yayogereddeko nti gundi neetaaga okwetondako gyendi nti naawe neetaaga okwetondako gyendi. Tewali katambi konna Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti njagala neetondere oba gundi neetondera. No, yakoze statement ng'eri jeno ye ng'asaba bannayuganda okusonyiwa oba okusonyiwa abantu abo bawulira nti babanyiiza mu bikolwa bye baakola ne mu kwogera. So si ye ng'omuntu nti waliwo yamunyiiza oba ayinawo gw'asaba apology. No, that is wrong. Omanyinze nzija n'esooka ne mbatereza ensonga zino wammanga nkugambye buuza TV presenter ndabyeko ne Mukunja gwe nali manyi nti ategeera ono wa BEAT FM ne sirowooza nti buli alya ku sente ya Museveni ayika Windows Mukunja ku video zino kuoli ate kuoli bajjako kusindikira. Omaze emyaka mingi nnyo ku radio ne Mukunja mu myaka gy'olimu gonotera okuwummula radio weetaaga ogenda okulambula ku basawo butabika oba oyina ekikyamu kate kikuzze mu mutwe. Gwe kennyini wakoze statement ng'okyusa ebigo bya Kyagulanyi byayogedde ng'okubidde Rwali Mayinja essimu ng'oyagala kulumba bula Kyagulanyi. Tokola nsobi Mukunja bw'oba oyagala kulumba bula Kyagulanyi Ssentamu okola ku TV okola ku radio jangu okolenga abalokole open statement ng'olumba bula Kyagulanyi Ssentamu. Ekizibu ky'abasajja abamu abayita baganda ng'ate temuli baganda bwebuza amagezi mutya nnyo muyita nnyo ebbali. Bw'oba oli musajja nnyo kola statement ng'olumba bula Kyagulanyi Ssentamu direct oba ng'oyagala muga ebigambo direct tobuzaabuza nga bwe wakoze ku Mayinja okubidde Mayinja essimu ate omugamba musime Kyagulanyi kuge weetonde. No, don't be fool. Tuba musiru muludde ku radio ne tulooza nti mulina experience kumbe mulina majaani mu mutwe. Mukunja weetereze mukulu eggwanga libadde kuwa ekitiibwa nga tulowooza otegeera ng'omu ku basenior presenters abali ku radio kati ne bwe watandise okukola statement
ngato yagala kumbalula Kyagulanyi nseta mungo kosa mayinja mukanda wange eyo kwata wacha bobo oli musajja nnyo kola statement ngoyo olumbalula Kyagulanyi nseta munga gwe so sigwa kukyusa bigambo bagandi kyusa okuba kuyisa kukyusa bigambo tokyusa bigambo okitegedde mayinja ine bizibu yenga mayinja era njala kugaguma okunja ne mayinja Kyagulanyi tagamba akoti mayinja amwetondere gobo ina statement Kyagulanyi agamba mayinja yetonde kirete ku social media Kyagulanyi tadagu yali agambye ko mwetonda kubanga tayagala apology ya muntu nkiddamu President wa Uganda omuleba Kyagulanyi Center mutayagala nga ka apology ya muntu eyali amusobezaako mu politikali na tajagalanga ko era talina gwali asabye apology so mwe presenters okuli Mukunja n'abala njagala mbiremu amagezi muleme kukyusa biga kuba basasudde Kyagulanyi tana muntu gwe yali akoledde video bago yakubisa namuga please netonde takikolanga kubanga ye talina buddowo bugenda ga muntu nti wetonde kubanga ye nga ye banga lyavumiddwa ate yetavumanga ku muntu era nabavumye talina gwe yali asabye apology kati gobo veno ganti Kyagulanyi yagaye gundi bwa mwetonde that's wrong bobanga asoma amawulire ngero gakukomo okola ku radio oyino kola statement jokola ng'ogibeesingako oyina obujulizi bwayo nga tegenda kunyika so mulekerawo kubanga mwesiruwaza kuba basasudde mutandika okuba Robert Kyagulanyi Center mu indirect nze njagala oveyo kulenga bwenkola nze kuba direct tunakyogenda kunkola nzijja nempa information nga ntuufu nenyera tunakyogenda kunkola nakogerera emyaka 5 sikyusanga bigambo byange buli kimu nkyogera nga bwe kirina okuba seetooloola bobo oli mufu kugamba oli mufu bobo oli musezi kugamba oli musezi openly sigenda kwetooloola mukitegedde bulungi nnyo ekyo nkivuddeko so mutegeere nezo statements zibadde bakola zadde za advanced psychology okuddamu okwagala okukubisa Kyagulanyi statement ze yakola ng'ate yakola kirala nnyo gwe gamba munnamawulire wa blogger yenna oba yenna omuntu eyeewunza ng'amaze okunywa mugambe leeteko ka video kamu Kyagulanyi ng'agamba nti munneetondere bw'aba takalina mugamba awummule ensi sikuleka n'ensi kukola mugamba awummule abo nabo mbamaze kati njala tugende wano mukulu Yoseriti Bahabulwa tukyayagala abantu baffe ne bw'onookola diversion emirundi 7 nabagamba diversion emu gye bateeka ku TV oba ku radio oba ku social media ekostingamu 7 sente zisukka mu miliyoni so si mitwalo sente zisukka mu miliyoni bukyanga tutandika akalulu kali ne kaggwa ne tutandika okuyingira ali nayo ofuzi mu 7 sente za spending ezisinga ne zakozesa mu pushi mu campaign ne omunateeka diversion zitya ku social media twetaaga abantu baffe twetaaga okumanya accountability ya natural mineral resources Uganda zerina that is it nze bulenzanya video ngenda kuzanya akatambi kano then tuleke tutandike video kati video njitandise kandi mukola okubuzaabuza myaka gyolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikirako ettaka Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti wakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera nga anyinyitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba akubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'osi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yaliko abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuziina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiyitewe nayo gye byaggwera ng'eringa ebiggyeemu enta. Tewali kye baatugamba ono Enanga yagamba nti bali mu kunoonyereza nabo tebannaba kufuna kikiriwo naye tebatuwa ssuubi oba gyali oba taliiyo kwegala tuli awo tetubitegeera. Brother wange yatambula omulala n'atambula nga wafudde omuntu wagenda
alabo Bashibalama yoye yafudde abagamba nti aliwo omuntu yafiiridde eno ali ku kkubo ng'afuba olaba atuukawo tulabo Bashibalama naye tetumufunangako. Sabbiiti ewedde minisita w'ensonga ez'omunda General Jeje Odong yasoma olukalala lw'amannya g'abantu abaawambibwa ab'ebyokwerinda era nga bano balina essuubi nti erinnya John Bosco Kibalama omukulu agenda kulisoma. Nabadde nsuubira mu lukalala lwagenda okusoma nti mwali naye teyabaddemu butereevu nabadde nkisuubira nti bajja kumusoma naye tebaamusoma. Tukana ekiseera ng'omuntu bw'ajja n'atugamba nti Kibalama namulabye wano omusaba ekifaananyi n'ababuzaabuza ne batulyako sente ne zituggwako tewaliwe batatuuse buli wamu wonna tutuusewo ne tutambula. Nnyina wa Kibalama yafa pressure mu Oktoba wa 2019 oluvannyuma lw'okukitegeera nti bulijjo baakimukweka nti omwana we yawambibwa. Kati mukyala n'abaminisita Nabbanja Mukulu Tayebwa Thomas Nalongo Mama Lususu Sadoliri mukyala Magogo ne parliament ejjuddemu abakabaka 500 mwana plus olwaliro muri mu parliament eyo naye munnako ntono nnyo mu bbanga tonyo mujja kuba temuli mu parliament eyo abamu muri bazziba bikolobero mujja kubanga muri mabega mitayimbwa oba makomera okubuuzibwa ebibuuzo akaana akataano. Olwaliro muri mu office mutulugunya abantu temufaayo muri mu parliament gwe speaker oli deputy speaker naye muri mu kutta bantu kubanga temwagala kuvaawo enensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayanjivira tuli mu kabukka. Nze ng'omuntu nennyamira ensi y'abantu aboogera olulimi olumu nga tulina kkala y'emu nga tukyasobola okukwatagana ne tuttiŋŋana ebintu bino byandibadde singa tubadde tufugibwa muzunga yali mu parliament eyo yali mu poliisi yali mu magye yali mu state house. Naye omuntu omuwuliziganya olulimi omuntu omufaanaganya kkala n'abanga alina omutima ogusobola okukwata okutulugunya okujjamu enjala okusalamu obulimaawa okuteeka bbulooka ku mabeere okukya paasi n'akujjamu amaaso n'asobola okusalaasala kubanga tayagala awule ekigambo kye boogera mazima. Eyo ensi mugendera ki mu makereziya mugendera ki mu mizikiti era lwaki mutegeka okusaba mu state house nga mulina n'abaana be balina amakanisa nga naye kennyini mukera ku makya ne musaba. Ebintu ebitandibisubidde nti bazungu bandi babigwetukoze twandisubidde nti muddugavu muno wandi batolina buyinza mumutta kubanga mwongera olulimi lwero mumulina kkala y'emu. Ebintu bino byandibadde bikolwa bazungu kubanga batulinako ennugu nenza okuteekwa enkookono. Kino bulijjo tebaagala kibagamba kankibabuulira. Mu Uganda gye mulimu mulina kye mutamanya. Ffenna tuli bantu tulina ebitundu by'omubiri eby'enjawulo naye ekitundu ekisinga obukulu gwe bayita omutima. Omutima gwa Uganda ye Buganda era be Baganda. Abaganda balina ebizibu byabwe bingi nnyo. Ne Abaganda abantu abasinga okusembeza n'okkuŋŋaanya abantu buli mbeera yonna. Ye muntu atagenda kubuuza oba luddawa kubanga akwatibwa ekisamango. Era singa tekwali kusaba na kuyamba kw'Abaganda Museveni wandibadde toli mu nnyumba eyo. Janet wandibadde teweeyagalira mu nju eyo. Muhoozi Kanyirupama wandibadde teweeyagalira mu nju eyo nakuteeka nsuli zikulunga za mbuzi esabalaavu n'oyibira mu Kampala. Jeno Mugisha muntu wandibadde toli waawo. Retired Kano Chiza Besi wandibadde toli awo. Ivan Koleta mwenna mwandibadde temuli waawo. Mwandisinga si Baganda. Ne waaki omwana wa kintu muzzukulu wa Nambi mutuuka okubanga mukwata mutulugunya muttandibidde makomera. Nga bwe twogera kati ebitundu 7 ku buli 100 amakomera agali mu Buganda gajjudde mu Baganda niyo ogenda obbabooza emisango egibakwasibwa bya bufuzi kubago bakumataka n'abattu balina misango tebalina misango. Ekisinga okunennyamiza ye muntu sirwajja okoota okusinga nnyinimu entannama essaawa zino ng'omwana wa Nambi omwana amutulugunya jjajjaawe gwe yakwatira essowaani n'amuwa ne ku kibanja n'alimako gye kikkomekkereza ku luwanje lukoma nga kati yakwata paasi n'oluuma olwokya n'ayokya muzzukulu oyo yamukwasa engalo 2 ng'amuwa emmere. Mmwe temumanyi kintu kiri mu ttokya chambers eyo. Abasajja Abanyarwanda abakulira Museveni mu kabinja kaabwe bawambye eggwanga Uganda naye nga balina efutibizi balineko balinenge ku mwana wa Nambi. Omuntu akukwata
akukwata already akwenyimbwa wanaatuuka mu kizikiza nga teri bantu agenda kukola ki saasira muzzukulu wa Nambi ali mu safe house gwe baaziika nga tamanyiiko buyitire naye ojja kubuuza kyekimussa omusajja kwata ng'akulagira ddala akuyinako enge n'omubuuza enge yaki nga tasobola gikonyonyola bwe tuyita obukyali ku mutima ne twagala babuuza omuganda yabakola ki omuganda yabakola ki ne mutuuka otuteekawo emboozi okubuzaabuza ebintu byandibadde biddibwamu amangu nkubuuza Museveni ne famire yammwe mwenna omuganda yabakola ki mumulumye nijegenda okuwanga kuva mu diaspora mbawo obutwa mubattirayo mubabega buli kimu kikola mbuuza Museveni omuganda yakukola ki naye tugamba nti buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo kizibu nnyo okusanga omuganda ng'asibye mitaafu era ng'anyiize mu mbeera yonna agiyita musimwe musoose abakoloni baatulugunya omuganda ne bagenda Obote najja n'atulugunya omuganda n'agenda Idi Amin n'atulugunya omuganda n'agenda Okero Lutwa n'atulugunya abaganda n'agenda essaawa zino gw'otulugunya naye ogenda genda gw'osuubira bagenda kukola ki waki mutya ab'enku ensekese ezirimu entalungwa gwe mulowooza bazzukulu bamwe basimira musingi ki kyekibuuzo kyembuuza obuganda tebugenda seetuka we buli wadde inchi n'emu tebuseetuka budde sayidi ne tebujja sigalawo gwe ne wona ekyangira mu nnyumba ya landiroodi n'ogifunako n'ebyapa landiroodi yennyini oyo yagizimba kuba tewagula ttaka tewagulako musenyu yenna nyini yasima omusingi n'agula omusenyu n'agula bulooka n'ateeka bwakufu ne bazimba Buganda gye muyita central ya muganda tesobola kuvaawo gwe n'emu n'ateekawo amaanyi gatya omuganda ajja sigalawo ate anaasigalawo ajja kuba omukambwe ennyo ekyo nkikubuulira naye okutulugunyizibwa okuli mu safe house nga batulugunya abaana abaganda akutulugunya olwedde akuyinako ennugu naye ng'ombuuza ennugu yaki tasobola gikonnyonnyola n'akugamba mu abaganda tulina obbakolako tujja basaanyaawo naye ng'omubuuza owaayo muganda gwe yali okusaanyaawo yakukola ki tasobola kikunnyonnyola kubanga waliwo kye bayita hatred ng'omuntu yakukoowa naye ng'omubuuza kye yakukooyera nga tukimanyi awo tetugenda kulwawo nga bwe tutagenda kulwawo njala tutandike n'akatambi kano omuzadde yenna ng'olina omwana ng'asoma mu ssomero wuliriza kansubire Dana Atwine otuuse Dr. Ruth Achengo otuuse ne Museveni otuuse ne ba headmistress ne ba headmasters bonna mu masomero okuva ku nursery school mpaka ku secondary school banyabo ne basiba balamusizza abakulu b'amasomero kansubire muli bulungi mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya genze Lumbuye muli baddugavu bannaffe be tukwasa obuyinza okutulabirako abaana baffe wakati w'olunaku ku myezi 3 abamu nga bali mu bisulo abamu nga basoma buli lunaku okuva ne badde ewaka tubaazika abaana baffe abo okubayigiriza naye obuyinza bwonna busigalire muzadde yensobola ki omwana bw'alali okusomera okubira muzadde yensobola ki omwana bw'akola effujjo ku ssomero era okubira muzadde omwana omuwasasipe n'omugamba twetaaga abazadde bo in the same contest oba mu ngeri yemu gy'okolamu ekintu ekyo ng'omwana akoze effujjo oba ng'omwana alwadde oba ayonoonye ekintu kyonna oba ali mu kisulo oba ali mudde y'engeri gy'oba okolamu okuba nti omuzadde omulekera obuyinza okusalawo ku mwana we bassebo ne bannyabo ba headmistress ne ba headmasters aba amasomero mwena kye mutamanyi okujjoganamu mukiriko waliwo enkola ey'okutambula okugenda mu masomero nga gavumenti ekikozesa okusibaga abaana b'abandi nga basibaga eddagala effu
ekyo mukikola bwe w'amateeka era mumenya amateeka. Omuzadde bw'akuwa omwana we amukuwa musomesa. Obuyinza bwonna n'obuyinza bwonna busigalire muzadde 99% all rights remain with the parent. You don't have any audacity, any right to decide for the parent to allow the so-called fake doctors to immunize those kids. You don't have those rights. Singa tubadde mu nsi erimu amateeka, omwana w'omuntu tebamusibaga nadde wakanga afunye ebirwadde. Munnange ebeera treasonous case, oba it's a murder case. Omanyi abamu muli headmaster mwasoma mwina degree naye amateeka gamu temugamanyi. Omuzadde akuwa omwana omusomesa between olunaku lumu ku myezi 3 ng'ali mu kisulo obanga asoma obanga ava lunaku, naye amukuwadde just kumukusigira kumusomesa so si kumusalirawo. Etteeka liri nti gavumenti bwe bange erina enteekateeka ey'okusibaga abaana esooka kusomesa kye tuyita sensitization, obulungi obuli mu kintu kyereeta. Naye mu constitution yemu omuzadde asigaza eddemboga nti omwana wange mu kimukuloba nedda. Nsaba parliament ya Uganda nga temwekubidde kuba na mumuzaala. Mudde mutunde mu ssemateeka w'eggwanga mutandika okuteekawo mateeka nga gayamba abantu, kubanga gavumenti ya Uganda terina gwesobola kuliisa wadde ssemateeka ga nti omwana wa gavumenti ne wa gavumenti ng'omwana mulamu, kubanga omuzadde yamuzaala, yamuliisa, yamujjanjaba, yamusomesa, yamugulya buli kimu. Lwaki bituuka mu kusalawo okusibaga abaana b'abantu ate gavumenti etwala obuyinza 100% kubanga yirina mission zaayo? This is wrong. Omuzadde reserves all the right ku mwana we okumukolako kyayagala. Waba takkiriza mumugema muleke temugemesa, kubanga mulina gavumenti temulina baana. You don't own kids. Government, you don't own kids. Abaana bana Uganda mu constitution ekiri nti omwana wa government netabira wa government ya Uganda olw'ensonga temuyamba. In the development countries abazadde gye bazaala abaana omwana omusula ku ttaka afunawo ndagamuntu, afunawo bank account, buli mwezi afuna ssente. Mu Uganda omwana wa Uganda gwe bazaala afuna ki? Nkubuuza Yoseri ne group yamu ne parliament etteeka liga nti omwana abeera wa gavumenti. Diri wabeera wa gavumenti wabeera n'ow'omuzadde. Njala mwawula amateeka abiri. Constitution gwe omwana wa gavumenti ne gavumenti yambedde omwana gwetasasulira school fees, gwetagulira mmere, gwetagulira bitabo, gwetagulira ddagala, naye ng'ate mu owning omukolako obulawo w'ekika ekyawaggulu. This is wrong and that nonsense must stop. Omuzadde asigaza rights kuba yamanya bw'aliisa omwana we, yamanya jjajja school fees, oba atunze ettaka lya jjajjaawe, oba atunze ekitanda kye kwabadde asula, oba atunze bizinesi y'okuweerera omwana okuliisa omwana. Temumanyi bantu babonaabona n'abaana ku malwaliro. Temuyina right kusibaga mwana wa muntu ng'omuntu takkiriza. Mu amasomero mukola nsobi era omuzadde ajja kujja kutemeka omutwe ng'omwana mwamugemeseza mu bintu by'ekisitunda byogenda munenya. Ate nga very soon kigenda kujja oli ajja kufiira omwana we nga badde gwalina kadda bwe yamuwa ensigo ya jeri, ogenda oteeka okkirize bajje bagema omwana w'omuntu afe bajja kutemaatema gwe headmaster ne headmistress. Nkuddamu headmaster w'essomero ndabanga mutandise mwakkirize batandike omuzadde ajja kujja kutemeeteme open mu compound ng'enseera akubuuze lwaki baamutemye. Abagambe mwagemeseza omwana nga sikola ki? Nga sikkiriza omwana nga yafudde. Ogenda mukola ki? Njagala mufuna obwongo butegeera nti omuzadde yenna reserving rights ku mwana we, kubanga gwamukuwadde mukusomesa so si musalirawo tebamusanze ku ssomero. Lwaki tebasanga mu maka gaabwe mu holiday? Njala kubuuza lwaki gavumenti tegema baana nga bali mu holidays? Lwaki gavumenti tegema baana nga bali mu holidays nga bali mu kuwummula ne basanga ku byalo mu maka g'abazadde baabwe? Lwaki eringa nga babaze mu masomero batandika bagenda bagema mu masomero? Teri headmaster, teri headmistress, teri ssomero lirina right kusalirawo omwana wa muzadde ng'omuzadde takkiriza. That is wrong. Mateeka kikyamu. Mwabazadde ebintu bibatambula nga bagema baana bwe mwegeze bali mugema butwa. Ekyo nkizzemu kimaliriza ngenze ku nsonga endala. Uganda discovers kati gwe muna Uganda naawe aliyo kano kako. Njala kutegeeza, njagala tubeere bakalaba oba njagala tubeere babuufu.
ng'ekintu tokirabira mu maaso go wano kirabireko okusukka obwongo bwako kyekyo wano kitya kino kankyogere oba Facebook bagijjako bagijjeko ne kankibagambe omusajja gwe bayita Katonda oba mukazi Katonda yatutonda mu nsi muno tugibeeremu na mirembe tagitondangako tugibeeremu na bizibu era mu Bayibuli ekugamba nti ensi eno erisaanyizibwawo enkomerero ne Katonda sirooza nti enkomerero yajja gireeta ffe tugenda okusaanyaawo ensi eyo abantu ffe kennyini beyeetondera tutya Muganda njala kugamba ebirwadde ebiruma abantu mu nsi yonna ebitundu 90 ku buli 100 ebirwadde si bya Katonda ebirwadde bikolerere nkiddamu oba banzijja ku Facebook banzijjeko ebirwadde 90 ku buli 100 ebiruma omuntu byonna bakola bikole nkiddamu ebirwadde 90 ku buli 100 ebiruma omuntu Katonda gwe yatonda byonna bakola bikole so si Katonda nti yabireeta nedda kino nkigamba njagala okiteeke mu bwongo ebirwadde byonna ebituluma abaddugavu n'abazungu abamu endwadde ezo bakola nkole kati banga bakola nkole ng'ate ebitundu 6 ku buli 10 endwadde ezo zisindika mu Africa ne zikuluma kubanga gwegeresiza okubageresiza lwaki baleeta ebiboozibozi by'amalagalo gabegesizaako mwefuula nti temusobola kugula bwongo bwammwe kansooke nkunnyonnyole tebaayo akulya ssente zo nti waliwo eddagala erigenda okuwonya akawuka akaleeta mukenenya teririiyo nkiddamu teriiyo ddagala libagenda kugeresizaako nti ligenda kuwonya akawuka akaleeta mukenenya teririiyo akawuka ako tekazze leero akawuka ako musajja yakakola eyo information gyeri kakolebwa musajja akawuka kakolebwa ani musajja era yakakola yamanyi omugaso gwako kati gwe bakugamba nti gavumenti egenda kuleetawo eddagala nga bali kuba obeere nga likuziyiza oba nga likuwogezako kuwonya okukendeeza kalwadde baaba amagezi gali gamu bw'oba ogenda okwegatta mu kigo ky'abakulu kozesa akapiira bw'oba toyagala kukozesa akapiira sala pireesa oba sala pureesa nze nziyita pireesa sala pireesa oba sala pureesa twala omuntu gw'oyagala okugwa naye ekigo mwagala okugwa naye ekigo mu kigo ky'abakulu mutwala omukebeze okakase nti gw'ogenda okwegatta naye mulamu bw'aba si mulamu muveeko nkiddamu enkola ziri bbiri twala gwe mugenda okumeggana ne mu kigo ky'abakulu omukebezi oba mulamu bw'aba si mulamu mwawukane nga bakigo ekyo oba tokisobola kwata akapiira kagali mpitawa kuba okozesa ekirala kikino towuliranga ebiboozibozi nti okukomola kukendeeza ku kufuna akalwadde ka siriimu nedda ssebo okukomola bakukola kwagala kulabisa bantu nti muli bayonjo oba kinga kikolwa kyakugamba ku musajja kubeera nga muyonjo kuba eri abasajja abatanaaba kutukula obutonde bwabwe so gwe tebakukomola n'ogenda nga osajja laata buli bw'oyagala nga tomaze kukola ziri enkola ebbiri ojja kufuna siriimu ofiire bwereere nkiddamu ogenda kufuna siriimu ofiire bwereere okukomola tekulina kyekukutaasa kufuna bulwadde bw'onoogatta n'omuntu nga mulwadde ngeri oli mukomole ojja kufuna obulwadde obwo kasita aba nga abulina enkola ziri bbiri kebeza omuntu wo oba kozesa akapiira okusalibwa oba okukomolebwa kirungi nnyo naye
tekikuyinula lokubaga nti kukendeza ofuna akawuka gwe n'ogenda ne omutwe gwo ati bansaze bajja kusalira ddala ofire ddala bulungi nnyo tujja kuziika bulungi nnyo tukuteko ne jinjedde n'omule mirembe ne mundu okuba okuzuukira tojja kuvaayo kubanga obusiru bungi nnyo nkiddamu eno message mwagirabe nga etambula egamba bwe tukanji basomere yafulumye nga nakuza omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2023 egamba bweti yayitidde mu Daily Monitor ng'egamba government to enroll out injectable HIV drugs nti gavumenti egenda kukola enteekateeka ey'okuba nti ebasibaga n'eddagala ly'akawuka akaleta mu Kenya n'egamba bweti in less than 3 months, Uganda is expected to join the 3 other African countries where an injectable drug has been approved by HIV/AIDS prevention. Tebakulya sente wadde n'ekinusu togeza n'otwalayo akapale oba otwalayo enkoonayo simanyisimi bajja kukuba ebintu byotagenda kujja kufuuka walabako firimu za zombi zino zibayita horror movie. Bajja kusibaga ofuuke zombi. Mwe mulwa nnyo firimu temumanyi makulu gaazo. Bajja kukuba empisa ofuuke zombi bofuna ebirwadde byotajja kutegeera. Kino nkigambye kiri wakati wonange. Nkugambye endwadde 9 ku buli 10 eziri mu abantu. Katonda be yatonda. Nkole bukozi. Azikola ayina ensonga lwaki azikola kubanga azifunamu. N'okukendeeza ennamba mukati kozesa engala bya mu obudde bukyali. Awanvudde osigenda kulwawo. Katika tugende wano nsiba mbagaba na Uganda mwenna nti jokomo kubera consistent ku kintu okifunamu njala soko kutwala kubaza kwangire bana Uganda bana bali mu diaspora abakola groundwork secretly nga muwandiika ku bite bya mawanga gasinga obungi naddala bali ku Twitter n'abakozesa enkola ya post office nemugenda mulimu wa offices enjawulo mutwala information ekwatagana ku buchamu n'obutembwa yo sete bahabalo tabasala mutano wa kale kyensene tamuzizide sanga bisibe nanyine kabiyonje tambula wepone bagana bafumo ndawa cyari ku mutimbagalo guno nga mutambuza information njagala kubashu walinga ekintu kimo mumpulirize bulungi kabenya amanyagano wammanga muganda nga masaba Faustin videos kola mu Luganda thank you very much webale nnyo muganda nga yekola videos kola mu Luganda webale nnyo balire ddala naye kenyini videos kola mu Luganda olumuntu ekamu oluzungu tugenze ko yekola videos kola mu Luganda Katongole Julius ko Jomogezi nabala bakola video muzikola mu Luganda mukitegera bulungi tugenze ku TikTok wali kiseka umaru video muzikola mu Luganda Louis Light wali muganda fukubayita umaru Keizi muzikola mu Luganda wali muganda fukubayita Sadamani nabala mukola video mu Luganda nebisobodde ku mentioninga kubanga amanya tegali mu kabox mukola video mu Luganda nabala bangi nnyo nembalete mu kimanyi video zino buli kitebe kya gwanga ekiri mu Uganda kirina machine ezikyusa video zino ziziza mu lulimi lwennyini olw'eggwanga liri nkiddamu balina machines ezivulula video zino ziziza mu nnimi ziri ez'amawanga ageebweru ekyo mbalete mu kimanyi njala kibategeeza buli video gyokola oba ogikoze ku TikTok oba ogikoze ku Facebook oba ogikoze video bagivundula ne bajja bye baagala biteeke ebbali tebakulya ssente nti kubyemwogera babiwulira bajjamu information bajjamu intelligence ne bakuŋŋaanya obujulizi ne babutereka njala soka kubuuza bye mutandise okulaba ku social media embassy eno egambye tugenda eri egenda enewandiise mwembi wandiise ASP William Asimu wa Bible and Politics oyo yogera Oluganda n'oseka n'enseko zo bazivundula mu Luzuwa mu Ludaaki nazo bazivundula oyinza okuba nga oli awo nga nti simanyi Kakwerege Sudan simanyani afande fulani babivundula kati njagadde obbagamba
buli kyonna ekiri mu International Criminal Court, ekiri mu International Human Rights Commission, ekiri mu zi embassy zonna, information gimufulumya n'obujulizi obutemula abaani abakola byonna buli kimu bakivunula ku pepa ne bakizaala ne bakikwata bakizeeka wali. Ze results zemulaba nange temwenyooma. Tebayo omuntu yenna agenda kunyuma mukole omulimu ogwo musigale nga mugukola. Kati wano wali okulera okukomba essowaani. Wetwogerera akatuubagiro katandise okujja. Yoseriti bahabulwa eggwanga lya Norway ligenda kusiba ekitebe kyalyo kiriggalewo kigende. Eggwanga lya Denmark nalyo ligenda kuggalawo embassy yaalyo. South Korea yo eyinza okubanga n'ebisumuluzo yabiddiza Land Road. Eggwanga lya United Kingdom lituyita Bungereza ewanguli Queen. Lyo lyagambye yo Sirika Spirit yoseri kwoli kuno. Nakola video nenkola analysis yange last week. Nenkola analysis ku kintu ky'okutta ba tourist mu Queen Elizabeth National Park. Information nga bali nagifulumya bwe yagenda mu ngalo z'abasajja yonna ne bagikolako analysis. Goloza bachi wakubandikidde kiwalo bakugamba temutusindikira abantu baffe mwase katujje ku ground tukole thorough investigations temusindika mirambo. Yoseri yabadde agambye yennyini ne government ye bagenda kutikka emirambo gy'abatourist bazizzeeyo. Ngoloza wali bagumazizzaamiro kiba kimaze. Omungeza bagambye no please toleeta mirambo wano. Emirambo mugirekeeyo ffe tugenda kujja ku ground tugenda kola investigations buli kimu kubanga bafunye information mu emails ku Twitter na buli kimu ne batunja ku social media analysis zonna ezabadde ku foto tebatunja fugabogera ku social media eri ku Twitter eri abantu abalina information ne information ngeri n'agiteeka ku Twitter n'asindika message netuuka kadde badda ku videos za zino ne basooka baziyitamu ne batandika okupikinga information ne bagatta bagamba no temujja baleta basigale e Kampala. Kala I'm here to inform Museveni munange. Waseba tourist. Ne remember bwatta abaana bali bewatta ku border. Abaana basalasala nagamba footage satellite yafuna footage. Na kilo kanchi kugambe. Footage w'abakyala omusajja abasajja bazungu wasaba abasatu ne muna Uganda footage bamuyino already. Footage bamulina. Kati bagata information ku social media ne bagikwata. Kati munange gwadoza nti bogenda batikira ebirojo bagenda odda DJ pulo hold on feka tujje tukola investigation zone mu kifo nyini batira abantu ate takogenda diolawo emotoka mwagisise omugenda jitu kubanga bagenda kukola thorough investigations ekidako mujja kiwulira eyo tuli ku UK. Bino byonna biva luddawa biva ku social media videos mukola ku tweets mukola na buli kimu. Kati tugenze ku ggwanga libayite lya America. Eggwanga lya America lyawandiise nelitegeeza bannansi baalyo bonna abaddukanya business mu ggwanga Uganda nti eggwanga limukoleramu business gwanga fu sigenda kusoma mail sigenda kusoma post yo nangenda jiba kwako kitono nnyo ebisigadde mu abisomye dda ngenda jiba somera kwa muleko mutegere nti eyalula Museveni ekoze eki esiridde post eno yabadde esoma bwete in America egamba eriko US Department of the State Uganda Business Advisory other released October 23, 2023 egenda wait risk and consideration for businesses in Uganda ne bakutera wali summary bakugambye nti obulabe obuli mu business ezidukanyizibwa mu Uganda kyokka mwe bamaama batata basenga mbaga muve mu business muganye olwokuba temwagala kutuulako waka mwolwokuba oyagala kugenda mu town bakulabe ogudde wedduuka oguze empafu oguze fene olidde muli mu kuba lwali omwezi ne gugwa ngo n'okusasula ni katona wogenda mujja mwetubaga mugalo business temuya ebbaluwa eneesoma bwe ngenda gibasomera kano kokka eno ya America nayo yatandise yagambye bwete the US Department of State, Labor, Health and Human Service, Commerce and the United Agency for International Development
are issuing this advisory to inform U.S. business individuals and other U.S. persons, including health service providers, members of the academic institutions, and investors. Egamba wit. Nti, ekitongole eky'Amerika ekivunaanyizibwa ku buweereza obw'abakozi omuli ebyobulamu, obuweereza eri abantu, obuweereza eri ebyenfuna, obuweereza obuli ku mutindo gw'ensi yonna mu kulaakulanya, kisazeewo kisindika obubaka buno obuwa ekirowoozo okutegeeza abatuuze ba Amerika bonna abaddukanya bizinensi ne bassekinnoomu nga Abamerika, okubategeeza nti oba okubategeeza naddala abali mu lusenga luno omuli abaweereza mu bitongole ebyobulamu, mu bitongole ebyenjigiriza n'ebitongole omuli ebyabamusigansigo, n'abo abatwalirwa wamu mu buweereza obw'okuddukanya bizinesi n'ebitongole bissekinnoomu ebiddukanyizibwa abantu abamu. Tugenze mu maaso ne bagamba ebyogeddwa waggulu babalabula of potential risks if conducting or conducting business in Uganda. Bakugambye nti abantu boogeddeko wali waggulu mu bitongole ebyenjawulo bakuwa ebirowoozo n'okulabula abaddukanya bizinensi mu kko eriboogeddeko waggulu nga ziri mu Uganda nga mulimu Amerika obulabe obukirimu okukola ebintu ebyo okuddukanya bizinensi nga mulimu ggwanga Uganda. Tugenze maaso. Businesses, organization, individuals should be aware of the potential financial and reputation risks resulting from endemic corruption described in more details in the 2023 investment climate statements, as well as atani akube simu sokoleke yakube simu sokondeke mukyasomera abantu bano maloko banyumira ebbaluwa Amerika gye yawandiise. Bakugambye nti abantu abaddukanya bizinensi ebitongole ebyakyenakyewa obulabe obukirimu ebyokufiirwa ensimbi zaabwe ebiyinza n'okuviiramu okwetaba mu bikolwa oba mu bikolwa ebirabikwa mu Uganda ebyobuli bw'enguzi mu kunoonyereza kwabwe okwakoleddwa mu mwaka gwa 2023 nga bo mu kunoonyereza kwabwe kwe baakoze nga bagamba ebintu bino wammanga okuba nti biyinza obaviirako buzibu. Tebagenda maaso ne bakugamba as well as violence against human rights. Ndowooza kya human rights mukitegedde mukyalo olina Uwagadya we yagambira wano ate kati bwenzira eri ate jja kuleeta obuzibu. Naye ndowooza mujjukidde mukyala Uwagadya we yagamba nti ebyokuwamba yetabimanyi bannabyabufuzi babikozesanga akadala k'ebyobufuzi kati wano bakikulaze nti okutyobola eddembe ly'obuntu kati bwe mujja ku social media ne mugamba Kibalama n'abala baawambibwa tuwadde n'obujulizi nti baawambibwa ne muleeta ebifaananyi nga abantu batulugunyiziddwa tuleese video twalese n'obutambi ng'emirambo gy'abantu bagikasuka mu bitundu by'embala bagiziika nga abantu bamaze obbatta ne tubalaga n'emmotoka ze baatwala ku booda za Congo ne baziika Uganda n'emirambo egiri mu mabira ng'abantu babasse. Kitegeeza nti ebintu bino byonna abasajja bano babiraba. Ne bakugamba human rights activists, media members, health workers, members of the minority groups, wanabatekawo kino kyesagala kyo sigenda kyogera, and the political opponents. Uganda incitement of anti-nature sigenda kyogera on May 29, 2023 increases restriction on human rights, including
restriction on freedom of expression, peace assembly, and exhibiting issues regarding the respect of leases and employment contracts. Kati bowulira ebigambo bino byonna byowulidde mu Lungereza ne byengezzaako kuvula mu Luzungu kikulaga ekifaananyi Uganda waweekola ki ekinava mu bbaluwa eno eri ekiri kigenda okujja kikulaga ekifaananyi Uganda weeyolekedde. Kati gwe Munnayuganda akyaddukanya bizi Omumerika agambye bannansiibe abawadde ekirowoozo okuddukanya bizinensi Uganda kyabulabe n'ebitongole ebirala kyabulabe olw'ebintu byamenyaawo. Kati yo Omumerika alina ekizibu kimu akuteerawo information bakutera information egenda buli kitebe kya Amerika kyonna bwe kiri mu nsi yonna ne mu Amerika bonna abantu abasuubira okujja mu Uganda oluli n'abali mu Uganda information baagifunye. Kati bwe bakuwa information eno gwe no continue nga ng'odiringa business mu Uganda oba n'ofuna ekizibu kiba kitegeeza bw'onookereiminga okufuna obuyambi bajja kugamba twakugamba before nga kikinnabeerawo n'owalaza empaka kasita yaggala Human Rights Commission oba yaggala UN ekitebe kya UN kikwatagana ku ddembe ly'okutowola abantu eddembe lyabwe batandise okukwata abantu bali mu kubatta n'ogamba omusajja kikyabala odiployinza amagye mu Kampala ensi yonna gitadde ku tensa zifu waliwo akugoba omanyi ebintu si byangu bisimu y'omuntu naye ng'essimu eri mu kuvuga naye ng'ataagikubyeko yennyiniyo naye ng'oli awulirayo. Kati Museveni wabba essimu ya Kyagulanyi ekuli mu nsabo tugikubyeko essimu evuga naye nga weebuzaabuza ng'afukaana aba weebuzaabuza ng'essimu lingi ttoni yange egimanyi evugiramu essimu weevuga ngimanyi n'akayimba akalimu nkamanyi. Kati ye situation gy'olimu ebintu ebitandise okuggalawo abamanyi history wa Uganda gye buvuddeho katono kasita embassy zitandika okuggalawo embassy zirengerera wala nnyo kuba zirina intelligence. Kati kambabuli ekiteesa embassy ezo mu ggwanga nga Uganda one embassy ziba zisubira bannansi bazo okukyaza okusala mu nsi ezo one ekyokubiri embassy ziba zina interest okukola business mu ggwanga eryo embassy ezo ziba zitugenzeyo okukola oba okukola kye tuyita okunoonyereza ku bintu by'okwerinda business ebya investment n'oku expanding business communities zaabwe ziba baagala ba-investor balina sente okujja okuteeka zibeeramu n'ebintu bingi nnyo embassies. Ne kati bula embassies ziga nti ffe katuggalewo baabalengedde mu maaso gw'otasobola kulaba gwe tomanyi kino ekintu kyekikola Yoseri kimukozi kino ekintu kitandise omutakula ebigere kubanga ffe tobagamba ekintu mwe kiwa obudde wano ebintu bye twogera byonna bivunulwa mu nnimi ez'enjawulo. Kati gwali ogamba simanyize simanyi Luzungu tebage bajja biwula babivunula bulungi nnyo egye tuyita impact oba effect ye video zemukola. Nero laba tukyusiza nze wetu najja ku TikTok okwo nali siri ku TikTok nengenda okukola TikTok eriko kuwemula kuvuma kweyambula kulaga mabere nabo bennengamba no nina okugikyusa TikTok eyo redaso kujja banga nteri ya bufuzi deri ku Facebook yone baga no sibe tugenda otambuza ebintu bino twetaaga okukyusa mindset y'abantu bana Uganda balowooze ku nsi yaabwe tuve mu ndowooza eri nga tumanyi kintu kimu kunywa kugenda mu ndongo nga tofudde ku nsi yo nga twagala bassa kuleba mutandika okumanya ensi yammwe mugi owning kyekyaleeta Robert Kyagulanyi Center mu own your country. Don't think that you are tendered in that country, you own that country. That is your country. There is no any other country where you are going to live as a Ugandan. No, or as a Ugandan. Uganda is your country, Uganda is your motherland, so you must participate in each and every economic activities, political activities, buli kimu ino participating amu. Naye Museveni yali abatadde mu class nga ayagala mu mboozi za bisiru za kunywa kwepicha nga batadde nengamba no. Nenyingira TikTok. Yes, nasoka nefuna challenge y'okunvuma ne bampisamu olugine ngamba no bino nabimanyira zibinasookera mu kuba twasoka mu kuyomba kuvumagana mu politics eri mu DP. Never ngenda nfuna experience. Is a kicks of the dying horse. Omuntu ng'omuggyako ekintu ky'abadde alina ogenda muteeka ku kintu ekira si kyangu.
olana omulebe bamutwale butabiko mujjanja basooka kulwana kuba mayinja kukola kini amaliriza bwatuuke mutabika ne mujjanja banaterera. That's the situation. Nembuzi ku macho gitwala okuli omuddo egende wali ateyagala ne bwebe ko mawolo etambula enigi nango olubuto lugeze eno nezezo bwenkulu menga ku macho agitutte teyagala kati bwe kibona kitandika okuchujja ku TikTok. Lumbuye za politics ku Facebook. Kati right now 70% of TikTok ogenda kulanga abantu bali ku national matters ekyo kyali kitutte ku TikTok kusula kuba nali njagala nnyo nali jala chusa ideology y'abantu ne bali bala mwensi ku TikTok nga TikTok efuse ekyo kisekeri wakati right now we are reforming TikTok into a useful app. Nze bwava mwana mutonga ayogera ku national matters nze nange mfuna lino okay what was good enough nensala ko pressure bwe mfuna yo mwana nga ayogera ku national matters getting okay waliwo mulalaze. The moment you keep on talking about your national matters, you are working up of 7 jali abatade. Yabagala kubanga munywa mwenge, mwepicha, musiruwala, mukola duet nyimba. Don't think about music when you don't have something to eat, when you don't have school fees, when you don't have a job. Tolowoza ku music. Music is nothing. The country is bigger than music. The country is bigger than dancing. The country is bigger than each and everything you think in your life. Because if anything happens in Uganda right now, it costs all Ugandans whenever we are, whenever you're in diaspora, whether you are in Uganda, everything which happened in Uganda, it costs you. How? Or in diaspora, or in a family, Jolabida. Emyaka ebiri emabega wali owereza emitwalo 5 ng'emitwalo 5 gisobola okumaliriza ewaka amasannyalaze kulya biki kati weetaaga akakadde naye akakadde ako otwala mu bbanga kyokafuna banga ddene. So eyo difference eyayongeramu emitwalo 5 gyetuwogerako nti waliwo ekyamu kiri mu Uganda okitegeera byetwogerako ebyo. Omwana ffe twasomeranga emitwalo 5 ku 10 kati omwana nasana asomera miliyoni 2. How did we reach twatuka tutyawo byetwogerako ebyo ne tugamba nti Rwanda yazze wano mu 1994 erina international hospitals ku buli district from Uganda tetulina kitundu kiruddu na mulago. What went wrong? Nga 50% of our economy ziva mu Uganda zigenda Rwanda. Kitwagala okubuuza questions why? The questions twagala okubuuza. Tetwagala kubuuza omuyasibye dreads oyayina amabeera amande simano na kabina simano yasinga okuyimba. Tetwagala figures zamu kubanga figure without food, figure without knowledge tegeeza oli useless toyina bwongo. Okitegeera at one time think about your country, don't think about useless things kubanga tebina gye bigenda kugasa bagenda kuzika mu Uganda si Kenya. If you want to prove my information, gende Rwanda olabe kate sawa zero. Basi ya mitwalo 10 bagenda basi ya mitwalo 15 babiri bagenda n'amadda. Ojabe Rwanda babifaanana. Bobo yagala kutegera kye gende Nairobi. Mitwalo 10 bagenda n'amadda. Ojja kutegera kye nkugamba. Otuuke na lwa gati olinga ngali ali Bungereza. Nejangwe Kampala. Biribe tuogerako. Issues tetwagala kwogera ku bintu bya kisiru kwa muloza mu kisira baba corrupting kubeera mu. That's why te Kampala. Ebala tezina limit. Rwanda ebala zikoma saa 6. No sense teri kunywa mwenge kusuka ku macha. Teri. Zitandika 12 mpaka 6. Mpozi wanzo kuwezi ngazi kesa. Nezi chimayika amateka galite kuva ku saa 12 nga office work awedde mpaka saa 6. Bwenchimanyi bwe kiba kyakyukamu fogoda ne makana bazo kulakulana. Neffe waffe osanga omuntu ku luguudo lekabalagala ku saawa nnyezi okumacha nga agudde. Ebala zikola 24/7. Lodge zikola 24/7. Okitegeera? Lodge zinatera okusinga amasomero. Lodge zinatera okusinga amasomero. Lodge zinatera okusinga amakanisa. Lodge zinatera okusinga akedi. Okitegeera? Kati eyo system gye twagala tubajjemu mu focusinge ku ggwanga. Focusinga ku ggwanga byo. The reason as to why you go to American embassy to ask for visa because the Gwango is disorganized. One better way to get to America. If the economy is stable, if everything is good in Uganda, they don't need to ask visa to go to USA, to go to UK, to go to Canada, to go anywhere. You don't need to ask for visa. If we had good leaders like Idi Amin Dada, the way that agenda what you don't need. How many people who ask for visas during Amin's regime? Okujaka bali basala musikazi badduka nga Museveni atawanye ggwanga. How many of those who seek for visas to Ogenda Mwezensi? They were just little in numbers. I think I will tolanga kudduka fufu kwa bla ngamini agenda batta. Kwa Museveni yaba okukola ki? Okone ggwanga. Tekikwetagisa kugenda kufuna passport. Rate bana Uganda kubafunia passport yofuna eggwanga.
esinga sente government zeyingiza mu economy nga ziva mu revenue. Oyagala kitegera kankikunnyonnyole. Kankikunnyonnyole kitegeere. Ensonga lwaki ofuna passport n'ogende buli ogwago okunoonya omulimu kubanga mu Uganda teguliimu. Ensonga lwaki ogende Saudi Arabia okufuna omulimu kubanga mu Uganda teguliimu. Lwaki teguliimu? Bakikola kagendere ng'omukadde akogga okutta system yonna kati ffe tulwanyisa kuzzaawo system entuufu mw'onookolera. Kyagulanyi tagenda kuwa mulimu oba afuuse president oba president omulenda n'ajja no atereza system ogenda okukola ebeere ngeri iwero balanced nga temuli mwana wa gundi. Sabuni obanga wa 10 omunyo gwa 10 amafuta ga 2 naye ogende nansa na sabuni wa kakaaga eri wala wa mutwalo eyo such nonsense bino okuvaawo. Onoonya omulimu ogunoonya nga ogunoonya ku busobozi bw'olina bwe wasoma so si ku mwana wa gundi twatere embundi twafuna obwogero twavugaza empenko twazimba maguloofa. No sense no. Public servant alina okubanga alina omusaala ogwenkomeredde si kusanga public servant afuna obukadde 3 ali worth 100 billions n'ombuuza ozijjawa. Najja mu parliament n'atola nagamba ati wakicenga etwatere embundu natunze embuzi emu nagitunza kawumbi kamu gwe mba nakusibye dda nga nakutemyeko n'omuntu n'enguwa embizi ne zigulya kubanga oli ssenga wa muhoozi oba oli maama wa muhoozi bakubuuza sere natunze ente kubanga oli ssenga wa muhoozi nogera oganze ente natunze ente nina ente zange zitunda kawumbi kamu. In your common sense waliwo ente gye batunda akawumbi akamu. Nosanga omusajja nga w'amagye jeno ali supposed kufuna miliyoni mukaaga ekinene nnyo ng'ali worth trillions of money ng'azijja luddawa. Kati oyo alina mentality y'okufuna trillions nga banzibe tasobola kukkiriza gavumenti evyo kajja batta bamalewo. Kiki olina okukola? Tulina kweronako kuggyawo system y'abasiru kubanga abasiru bakunganya bugagga bonga bo mwenga abasiru waza kwavuwala n'osanga embuzi bagiwadde 15 mu kuvuma kyanguga kati n'embuzi oba eryamalagala ki lwaki akuwa ssente ofume Kyagulanyi? Lwaki akuwa ssente? Kubanga amanyi ajja kukozesa obwongo obutono. Omuntu gwe batawa ssente yasobola okulizoni onaga sokolindeko Kyagulanyi nfumo waki ng'ensonga zayogerako zinkwatako. Avuma Kyagulanyi tasenye na mmanyo talina Colgate. Avuma Kyagulanyi omutunulira emba alinga abadde mulinga bamukuba emyezi 8 bamukuba entomi yavuma Kyagulanyi. Olina avuma Kyagulanyi nga n'amaaso mamyufu nga gamutwaka ddege nali mutwaka avule nga avuma Kyagulanyi n'omubuuzo ono ate avudde wa bamuwadde emitwalo egi naye ng'ekimuvumisa Kyagulanyi kubanga is lacking knowledge talina information. Amuwadde ssente tasooka kubuuza ompadde zaaki era lwaki ozimpa nvume Kyagulanyi? Gwe ku social media ani wano Kyagulanyi gwasasula ajja akola information ekuba gavumenti oba yagala tukyuse gavumenti ani gwe basasula wano kebere dibe yemu ey'essente ya internet Kyagulanyi tena gwagulira no internet twegulira gibbi ne twesasula wifi y'abandi babakuba emigulo basiba ne badda ku lw'eggwanga lyabwe ne gwe notakozesa bwongo lwaki bampa ssente nfume Kyagulanyi? Lwaki bampa ssente nkube comrade munnange? Kubanga okulya mu system y'ekiyaaye. First think twice lowooza ampadde ssente lwaki ampa ssente? Azimpa ku ddiru ki azijjawa? Tuli mu campaign no tetuli mu campaign. Tugeza kulwanyisa Fugabbi. Okitegeera? Nosanga omukazi omukulu Kyagulanyi yali nombuuza maama kale Kyagulanyi yalya Kyagulanyi gwokozeewo kyatalyanga kugwanga lyokozeewo kale Kyagulanyi kale oge Kyagulanyi yalya gwatalya okozeewo kikugwangayo ye kyatambuza n'omwo musongovu Kyagulanyi nombuuza gwagamba Kyagulanyi yalya kati gwokozeewo ki maama wataata okozeewo ki?
talina. Njagala ogambe nti Kyagulanyi yalya oba Lumbuye yalya gwe ng'olina w'otuuse ku step ng'otusinzeko ogenda kujjako mu 7 we shall join you. But that kind of nonsense ya divide and rule blackmail tugikooye. Tuleme kwerumaaluma ng'obwana bw'enjala. Bw'oba oyagala change, please, there are so many ways to remove the dictator. Wage a war against Museveni as we do right now. So sikujja kuvuma front lana. Ne wono vuma tona kyogenda kukyusa. That means you are confusing yourself. Weesiriwaza kwe kennyini. Kati eno video nga nfundikira katundu mbako tugere ku information. Kubanga nedda kikatono nnyo. Uganda yensi ezimu ng'oggyeko Congo ne Nigeria ne South Africa zensi ezine y'obugagga. Kino kyo bali bakibaga temukitegeera kivudde mu muzungu sagala mu kiwulire mwakiwudde ku muddugavu mukiwulire. Uganda discovers gold deposits worth $12 trillion. Should keep that under their hat a little bit. Yeah, maybe you keep that a little bit of a secret because now the United States is going to be forced to bring the people of Uganda some democracy. It's coming. Did they take down Chelsea Handler's Uganda Be Kidding Me special? This is from Uganda Investment Authority. Mining in Uganda, groundbreaking ceremony of Busia's gold mine project, largest gold deposit so far, quantified in Uganda, estimated at 12.5 tons of mineable gold. Investor Wagagi's initial investment is $50 million and 3,000 direct jobs. If this is indeed the volume that we have, it is time to clean our house and do business in developing ourselves and our country by going to the middle income status and beyond, said Winnie Ngarabariri, mineral development expert. So they say this Uganda is like, this is going to bring us into the modern world. We're going to have a middle class. That's what I read. By going to the middle income status and beyond. That's what it looks like to me. In a bid to boost the country's economy, the Ugandan government has licensed Wagagi Gold Mining Company, a Chinese firm, to start producing gold products and boost. Uganda yazuula oba erina ebirondo bya zaabu ali mu ttaka abalirwamu obusiriivu bwa dola. Obusiriivu bwa dola. Obusiriivu obumanyi. Uganda discovers gold deposits. Obusiriivu bwa dola 12. Obusiriivu bwa dola 12. Dola emu erimu 3,750. Ne bakugambye nti bazuula ebirombe nga bibalirwamu okubeeramu nga birimu obusiriivu 11 obwa dola. Eyo Busia tulina golodi emubende, tulina golodi emitiyana, tulina golodi egomba, tulina buli kimu. Goloza lwaki abasajja bano bagifula family business kubanga gwe tebakwagaliza. Eggwanga lya Dubai ligenzo tuuka weriri likozesezza mafuta gaalyo, just mafuta. Wetwogerera Dubai yensi esinga okutunda golodi, wabula terinayo wadde akataasa aka golodi ava mu musenyu. Golodi yenna avaawa? Ava mu Africa nga Uganda togyerabidde. Dubai gyolimu essaawa zino, Saudi Arabia gyolimu essaawa zino, babeesinze ku mafuta. Mulina buli kimu, mulina amafuta, mulina golodi, mulina diamond, mulina buli kimu, mulina n'abantu. Naye gwe bakuweeko 5 emitwalo 5 gy'ovumba kyabwe. Naye nga kino tokitegeddeeko, tomanyi kye bayita golodi, tomanyi kye bayita mafuta, tomanyi kye bayita marble, tomanyi kye bayita diamond, tomanyi kye bayita uranium, tomanyi kye bayita timber, tomanyi kye bayita green belt. Just ojja vuma Kyagulanyi n'otunulira omu nze sikyayomba namwe munnange okujjako bakubiriza buli muntu yenna ali mu struggle ku ssaawa 12 z'okola olunaku.
fissa wessawa okolerere oyogerere ku nsicho lubale emberanga nembiro kota developja mu struggle soko gendo okole ononye ekigulya magale diba omuntu omulama akole saa 12 ez'amaanyi fissa yessawa oyogere ku nsonga z'eggwanga ly'engoma z'okkola lwaki twogere ebigambo bino tubalaga Museveni kyatagala mutegeere gwe ku buwumbi 10 gwe ku busirivu 12 bakuwaddeko emitwalo egi oguzeeko GB za mitwalo 2 ze GBs nya n'otandika ku busirivu 12 nga goba kugamba okukuba ya kugenda okugamba nti nedda tulina golo lyasobozesa bannayuganda okubeerawo nga tebagenze na kuba kyeyo ekito kirowoozaako tulina golo tulina bafuta nga twabikutte byonna obitereza enguudo zizimbibwa amasomero gazimbibwa emirimu gibeerawo buli kimu kiteredde nga gwe teweetaaga genda kukola njagala ombulire omuloka Dubai ali mu kukola gw'osanga ali mu ofiisi akola baakita bafuna ssente okuva mu magoba gakole mu kampuni zaabwe kyekiri e Saudi Arabia kyekiri buli omu nsi zikulaakulana gwe Uganda mu China muyindi munyalwanda bali mu bintu byo nibakuwa emitwalo 5 ojja n'enkalabi no nenge ekintu ekiko nolaba TV presenter najja n'enkalabi yavuma Kyagulanyi ba YouTubers navuma Kyagulanyi nenga bamuwadde emitwalo egi oli amuwadde emitwalo 5 abba buwumbi kale bogeddeko abali ku social media byemukola kati katugende wano mubitegeere bulungi nnyo mujja binyonyoka kansubira nti Mr. President yatuuse n'abaana mwenna abakola emirimu gy'okwogera ku social media tutandise bwe tuti nga tunaatera okufundikira katambi kano mwenna abaana b'ekyukakyuka eno message yammwe ng'oli ku social media kansubira ne President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse awulira akatambi kano kengenda okukola olwaleero tulina olutalo foomu wange dekabusa obulugendo twolekera mumanyi byange byogera kati ne bivaayo olulala ngudde mu lukwe lwa Yoseri tibahabulwa butabasira mutano wa kale nsete tumezezede nsanga bisibe nanyini kabuyonje tambula ne bamafiya be myaka 5 tubakuba information ni tubogoloza bagenda kudda batandika okukola kituta counter attack bagenda kikola batya Yoseri ngayita mbitongole bye by'ejawulo ne bamafiya be bataddewo enkola eno wammanga basooka ne bali ku looting abantu wali nga twakava mu campaign ne balemererwa n'ebifaananyi twabibalaga bye baali ku looting nga balemererwa kati bazzeemu okufulumya obutitimbe bw'ensimbi nga Museveni yalagidde bali batandike okulikulutinga oba okuwandiika abaana abawera emitwalo 3 nga abantu babayita ba social media warriors nkiddamu Museveni previously ordered all his state bodies to recruit 30,000 social media warriors who will encounter all social media in-laws who advocate for change. Nchidamu. Yoseri tibahabulwa ngayita mbitongole by'okwenda ebirala yabalagidde ba wandise abavubuka abamanyi okukozesa emitimbagano emitwalo 3 nga sofa bakali kulutingako 8 bagenda kikola batya tutandise bwetuti kasoke malo baletera wano katono bagenda kukozesa ebifaananyi mu kugulawo buli muntu yenna gwe bagenda okuwandiisa agenda kugulawo account 10 nkiddamu buli muntu gwe bagenda okuwandiisa agenda kugulawo account 10 either ku Twitter nga inaka account 10 ku TikTok nga inaka account 10 ne ku Facebook nga inaka account 10 ng'omulimu gwe kutuula mu nnyumba ye nga operatinga kuvuma kuvoola kutunula mukama kuvuma Kyagulanyi naffe aboogera ba defendinga Kyagulanyi ekyenako kigenda okusinga okuluma
bagenda kuba bakozesa bifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ze profile pic zaabwe zigenda okubira ku social media handle zaabwe. Bagenda kubanga bakola ebintu bino wammanga. One, buli post egenda okubanga ekolebwa ng'erumba government nga bagiddako bagirumba nga bavuma buli akola comment. Bagenda nga kujja video zaffe nga baziddamu nga bateekamu bibaagala okuteekamu. Bagenda kuddiranga ku kibanja kya president n'ebibanja ebirala nga bakozesa ebifaananyi byaffe eby'abaana abali mu struggle nga bigenda ku platform ya Kyagulanyi nga bimuvuma. Bayinza okukozesa ekifaananyi kya Simwe, bayinza okukozesa ekifaananyi ky'eyakole, bayinza okukozesa ekifaananyi ky'Amasaba, bayinza okukozesa ekifaananyi kyange, bayinza okukozesa ekifaananyi kya Katongole oba ekyani baanene ne bakikozesa nga kyekivuma Kyagulanyi ku platform ya Kyagulanyi, ku platform ya Nuupu, ku platform y'omuntu yenna nga bagenda kukozesa ebifaananyi bya president n'ebyaffe abali ku social media nga tuvuma omukulembeze oba nga tuvuma abakulembeze baffe oba nga ffe kennyini twerwanyisa bagenda bikozesa ebyo. Naye nga abagenda obikozesa gyegina emitwalo 3. Ndowooza mutegedde bulungi ekyo mukitegedde bulungi kati. So si bulugula nga alina profile ya president nti wankyukakyuka okuva n'olwaliro mwentegereze nnyo. Era oli wajja ku platform yo oba ayagala oba kyatingana ku WhatsApp nga atadeko ekifaananyi kya president, at least wabanga ayagala communicating naawe asooka kukubire ku video mulebwenye bwe batasobola blocking ambwa naga wa kisiraani. Okitegeera? Mugenda abantu bagenda kujja. Bagenda kuba kozesa ebifaananyi bya president okuvuma okulumba. Buli mulwanyi naye ku social media nga ne president mwone bagenda mulumbiramu. Tugenda mu maaso. Abantu bano balina office ya Museveni ngeri Kyambogo, si ku university wabula Kyambogo. Museveni alina office bane babaloketinze bagenda okukola emirimu gyabwe we balipotinga abasigadde emirimu bagye balina gikolera waka maka gaabwe. Buli mwezi buli mbwa enegenda okufuna omulimu guno egenda kuba efuna emitwalo 40 nkidda buli magujja egenda okufuna omulimu guno egenda kuba efuna emitwalo 40 omwezi. Buli magujja eweereddwa omulimu guno egenda kuba ezifuna buli mwezi. Bagenda kuba bakola posti ezivuma, bagenda kuba balumba posti zaffe nga bazivumisa oba nga bavuma Kyagulanyi. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. So far mukunoonyereza kuno bakalikuruutingako bakawandika abantu 8 abagenda okuba nga bakola omulimu guno. Balipotinga Kyambogo era bafuna emitwalo 5 bakyanoonya n'abalala bagenda okuba bavuma. Kati obadde weebuuza ani coordinator w'abantu bano? Coordinator w'abantu bano muddeeyo mutunule social media ebadde etambula mabegako nga baga abaana ba Nuupu bavuma nga n'abavuma abamu tebabadde ba Nuupu. Ekyo badde bakituteekako eno nga bakiguza bannamawulire nti abaana ba Nuupu bavuma buki, naye nga abadde bavuma tebabadde ba Nuupu. Badde balina video, balina ennaku yaabwe. Kati ffe twagenze mu silent mood kyatuleetedde okujjayo bonna abadde beekwese nti bankyukakyuka nga si bankyukakyuka. Iyo nsonga lwaki yagamba nti mulina okummatiza nze okuddamu okuyingira mu struggle. Ne mubuuza tukumatize tutya munnange obadde mu struggle era obadde opostinga ki ekikwata ku struggle. Njala basomesa kana akatu kategere oli ajja kugaa nti abaana ba Nuupu muvuma kati nze struggle kiri okuvuma. Eyo kodi eyo tobuuza. Go and fall and block. Mwana ba Nuupu muvuma era nze eno struggle kimulina okumatiza okujja okuyingira mu struggle yammwe. Mukulu njala kugamba mwenna aboogera kodi etwabategeera era mbali temuli mu struggle. Just mwakozesanga video za Kyagulanyi ne muziduwetinga ne muzituulamu okufuna following. Kati mumaze okufuna following mutandise okubuuza ebibuuzo ekyekisiru. Kati gomvubuka ali ku social media gambo simanyi nze muvuma nnyo musigende struggle gye muvumiramu mulina okunkwana. Mukulu owomaludda watukwane gwe musajja munnaffe owomaludda watukwane ki era tukwagaza ki tukukwanira ki? Nkubuuza tukukwane tukwagaza ki? Kugwanga leba kukwane olobona obogenda okukwana omukazi bagenda kukolera ki? Kale njala tegeeza mwana bavuka bebuza amagezi.
struggle mmere ya lumbe n'ataaka abalya oluwaddemba okusalawo sayidi yo n'abala basigaza sayidi yaabwe tebeetaaga kukwana okwagala ensi yo ayagala okukwana ffe tetuli mu pulogulaamu ya kwana nkiddamu gwe wenna ng'oyagala tukwana oyingire struggle munna tetulina budde bukwana tetulina budde bukwana gobo oyagala kukwana genda mwendala mweyagala okukwana ffe mu people power tetukwana tetulina budde bukwana feeling tuzina ku ggwanga lyaffe era buli feeling lwezituluma nga tujja ku social media nga tubyogera kati gwe atalina feeling weeraba kunyonyolegerwa kwana genda mu endala mwe gye bakwana kuba gye beetaaga abantu ffe tetwetaaga abantu abantu abajja mu nupu baba balina feeling za nupu nga baagala change. Do you copy that? So ayagala omukwana genda mu endala mwe gye bajja okukwanja ffe tetukwana mu nupu tetukwana tulina feeling z'eggwanga ate tulina nnyingi nnyo amuzitusate tebebase kati mwabaka pawala nga temukyalina feeling enale mugende banyonyogere bakwane kuba ire bigaye bikwana kuba balina ffe tetulina ssente tetugenda somesa mbuzi kulya muddo nowhere embuzi emanyi okulya omuddo neza n'obwenkulumu. So we are not here to lecture goats. No. No. A big no. We are not here to lecture goats. We are here to lecture people who love their country. And they do come willingly. We don't force anyone to join the struggle. You are free to vacate because we don't recruit blameless people. And the noob doesn't recruit. People join willingly due to the love they have towards their country. I don't feeling it akwana. Chitegedde bulungi munange. How tuvudde otugenda kulwawo. Ndoza nkibanyonyodde bulungi kiri bulungi twagala kitegeera abagenda okulitingibwa mu kitegeera. So njala tegeza nabo mu diaspora mu nsi zino wamanga bagenda kulitinga group ezo. UK musubire group bagenda jiri kulitinga already wali wa agents abaliyo abakola omulimu gw'okuma kyagula on daily basis nayo jiri egenda kubeera bagenda kubeera well paid on a monthly basis. Dubai group jeri bagitandisewo de babagenda bapuma Robert Kyagulanyi center mu daily basis nga besinga mu Dubai abo je bali group jeri. South Africa as well group bagenda ziri kulitinga jeziri nga zo za kuma Robert Kyagulanyi center mu daily basis n'okuvuma ffe ekyo nasho jeziri. Canada group ye Canada yonna chapter ye Canada mugitegeere mti wagenda teeka ekibinja ekivuma already waliyo agent gwe mmanyi yaga nti ali mu nupu mukyala ali awo naye agenda kukola omulimu gwe kumuleka group kana bwe bali nensi najja kwamba update ku nsonga ezo. So we twogerere essawa zino y'ensonga egenda maaso ku shumira gye bagenda okukola. So tuzo mukitegedde bulungi nnyo ba agent gye bali mbali mbalaba amapesa gabagala gatambula. So information gembawa eri kurusho kubanga anjirukira ddala kuva ku source n'embalaga kibwe kitambula bwe kigenda maaso mukitegedde bulungi nnyo. So abantu abo twaba ma audience abasinga obungi we know them because we don't approach if we don't talk to each and every person no because abantu banga tebalina tetulina time ya mukitegedde bulungi nnyo kati awo saa zimeka okay tukyalina eddakiika wano kansubire nti wasanya kaloli otuuse wasanya otuuse yebaleko ssebo mukulu wasanya yebaleko kati operation egenda maasi y'okugoba abalaalo mu northern Uganda bwete wetambula then bawo information egenderako.
should have been executed by now. But we have been seeing delayed tactics. Sigenda kamalayo olw'obufunda lw'obudde. Operation eyo bagiyita Balalo Must Go ngeri mu mambuka ga Uganda. Lwaki bagiyita Operation Balalo Must Go? Ebiseera bisinga bwe tujja ku ntambi zino okubabulira ensonga zino eri abantu abakulu abalowooza nti tumala biseera nga abanyigira mu nzikiza sina kindi abakunamira muzibe. Maaso g'Omuganda gali mu ngalo bw'otamutera kintu mu bibatu bye ebiseera bisinga tategera kituufu. Ate linda kiggweyo munnanga afumita mboobo. Mbasomeseza ekigambo kye bayita occupation abasinga obungi mukiwulira nti mukimanyi nzivunula yakyo. Wetwogerera essaawa zino abasajja abanyarwanda abalonzi b'ente abaafubutulwa mu ggwanga erya Tanzania programu nagikola ne mbasomesa buli kimu. Mu nkola ya Museveni y'okuzimba obwakabaka bwe agenze asindika abalalo bano okwetoola Uganda yonna n'ente zaabwe. Mujjukire mu bitundu byakyo libalina ente nnyingi nnyo ne mu Karamoja region. Otwogerera ente ezo teziriyo babba zonna ne bazibba ne bazitwala. Kati bano zizimu ku nte zibalina okwongera okugaziya obugagga bwabwe. Mutowe Jeno George Akandanaho Salim Sare yasimba amakanda mu mambuka ga Uganda si gyazaalibwa kubanga omusajja ovuba n'obudde omusajja Musumaali amanyikiddwa bulungi nnyo. Omwami ono ekimututtemu ekyamutwala mu Northern Uganda kwe kutandika okusimba emirandira okubanga amanya butya mu nkola y'ekiyeekera gy'ayinza okutandika okuteeka influence mu Northern Uganda okunoonya abanafu mu mitima abaagala ensimbi n'abalina okutiisibwatiisibwa bave ku ttaka litwalibwe abalaalo era bayiwe bangi nnyo. Wetwogerera omwana w'omulugwala mu mambuka akombye kwerima oba akombye kwebaza eriibwa agambye nedda akamanyiro kasuse. Ene waffe tuli basajja ba Northerners temuli mu Lunyarwanda yenna alina kubeerera bamulonzi wante kale bonna baddeyo. Tubadde tulabanga obutambi bw'enjawulo nga mu Karamoja bookya batta abantu babatwalako ente n'ebintu byabwe ne tujja mu Acholi Wawa Anyoya nga babajjako ebintu babitwala babatemula lwa nsonga kutwala amataka okutuusa abantu bagenda nti kimala ne bakola operation. Kino tekyalese yose eri kyekimu ku nteekateeka ye era n'asooka asindika muganda wayo genda abantu bana abantu baaganye ye kennyini naga nti agenda mambuka ayogere nabo bamugambye ssebo osaago bunywanga n'ogufujja tetwagala kulaba ku mulaalo yenna atambule adde giyava era operation egenda mu maaso naye nga omanyi nti Museveni mu kutiisatiisa talina mukwatira nsawo agezezaako nnyo okutiisa abantu bano baganye era nakino kyane muviiramu obuzibu naye okusinziira ku information gyenfunye alabika atigenda apondooka kubanga abasajja jukira amuyinako akakuku mu myaka giri nga yakava mu lutalo omukulu ono yabateekamu koni ye kennyini yabeeteeka Museveni koni yabeeteekamu n'asooka batugumbula kati bamuyinako akakuku lwakuba nti bamusinikira amannyo n'alowooza nti bamwagala. Ekisinga okusesa omukulu ono alina akazannyo kazanya bakayita akasenda bazaana asobola okuwa omugaati n'akwa bulubba n'akolako n'otuta munnange n'akuterako obuyimba obusendeekerevu n'olya era n'akugamba gwasinga n'akuwa n'abakuumi ne bakuuma naye ng'ekinaava mu ebyo ojja kiwulira gye bujjako. Tukirabye nti bukyanga lubanga lwa Mmindi omukulu ono gavumenti abadde agizizzamu abantu bano bonna ba Chief Justice bali mu mateeka bali mu gavumenti bali mu majembe fibinga abasenda kabayita akasenda baguzi naye abantu bano bayina n'omulamwa gumu tebalinga teffe munnaffe nti buli afuna ekifo kyafunye yeroozaako yekka abasajja bano baatebusa kodyo ka Museveni kati bonna kyovula ati banneeyawulamu sinnalaba yombuzi yabitanga yonna eva mu Northern Uganda ewakanya ekiragiro ky'abannaabwe nga bwe kiri wano waffe mu Buganda twogera kino linawakanya twogera kino linawakanya twogera kino linawakanya bali bagambye Mulaalo must go kati mukulu Mulaalo head of Balaalo Yoseri yakwalula esiridde. What is your option ya Yoseri omulaalo yino? Njagala okutegeeza baganda mwenna n'okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka newankubadde si program ya Rassani Mbuli Mulange Mmengo njagala kino kigende ku record. Yoseri bamusobedde okuba nti bamugobye mu mambuka n'abalaalo be. Yakubidde enkwezenge yetuule Mmengo eya Ssalonga Mulenge ejja wasanja Kalukya Spita Mayiga Mr. Arajina amuyita n'amugamba njagala kunyamba tukolagane nga bulijjo ko yenti ye tukoze tutya. Omulaalo oba abalaalo bonna abagobye mu Northern Uganda sinawo ngenda bateeka
njagala tukwatagana naawe tubate ku ttaka lya Buganda wonna liri mu Buganda. Mayiga olwokuba nti naye waakabano ate nga naye asurvivingira ku nsimbi za Yoseri n'amugamba nze sina buzibu. N'amugamba olina osooka okukontrolinga abantu bonna abali mu Buganda. N'agamba ekyo nakikola dda y'ensonga lwaki towulirayo omuntu yenna akubandulu ku baana batulugunyizibwa ku kibba ttaka ne kulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'anaatera okukola ki ng'akyaddeko waakuki tewali yayogera buli kimu kyakola ki nali nakikontrolinga. Kati omukulu ono yakkiriza okuba nti abalala bonna bagenda okuva mu Northern Uganda genda biteekebwa mu bitundu bino wammanga. Ab'e Nakasongola wonna mulinda abalala bagenda bongeramu abalala. Ab'e Nakaseke bagenda bongeramu abalala. Ku ttaka ly'ewa Kabaka abantu b'ekibuga mwenna abadde basigaza w'ettaka nga lya Kabaka abalala bajja bava mu Northern Uganda. Abantu b'e Mubende abadde ku ttaka lya Kabaka mulinde abalala bajja bagenda bongera kabava mu Northern Uganda. Abantu b'e Kayunga bagenda bongerako abalalo abalala bajja okuva mu Northern Uganda. Tusembyayo Egomba namwe mwerinde abalalo bagenda bongerako abava mu Northern Uganda gye babagobye nga nenda mu gisimufungize. Kale gwe omuntu yenna ali awo ng'obadde olowooza nti Emmengo wakyaliyo omuntu alimu empeka emera munnange kyekiseera otandika okwerwanako. Nabagambye akatambi kali ke twabalaza akali e Kayunga abasajja bakulu nga bafungiza enkalu nga zino y'obukongovule si lwakuba nti twakapositeze nga twagala twali tulaga ekifaananyi nti n'emmundu ng'osazeewo ejja kuba tekyalina mugaso. Oba omulugwala yakikoze ku ttaka eriye gwate Omuganda gwe bagoba n'okaabanga ente empete emboobo kiki oli komadde okukaba Emiranga kubanga ne bw'otakaaba bakusiba era bakutta ne bw'otakaaba bakujja ku ttaka lyo kati oyagala kufa nga nvunza oyagala kufa nga nvunza gye bakubye bafumita obufumisi ekikwanso n'etulikano eyiko bugina mulina okulwana okujjako olukokobe naddala ku ttaka ly'Abaganda lye batandise okuzannyirako. Wasanya kalu kya Sipita Mayiga diri wagikoze ng'oza sigitegeere era nje tisijasaagadde girinza Sande mu bimuli Mulange Mmengo njagadde ku exposing ng'obudde bukyali enseetegeredde gye muyina. So Museveni alina ebizibu bingi nnyo nga n'ekyabalalo kimufukidde ekizibu. Kati wano wenjagala okufundikira akatambi kaalyo gwenna omusajja Muganda n'omukyalo Muganda ng'oli eyo nkulamusizzaako munnaye kansubira tuli bulungi bw'otunuulira Abaganda afe awo mumambuka obukambwe n'obumalivu baalaze nga bagoba basajja bano. Walabyeko ayina emmundu, walabyeko eyayise RDC, eyayise member parliament nedda bakikoze nga bo abamambuka. Naye mmwe omulugube obutaagaliza enkwezenge okwerowoozaako n'okwefuula abamanyi nga temumanyi kyekirwadde kitulina. Tusooke tuteeke ebintu ebbali, tusooke tukozesa ekintu kimu okutaasa obuwangwa bwaffe n'ennono n'okutwasa eggwanga lyaffe ng'Abaganda. Musooke mweggyeko nasoma. Okusoma kuyamba ggwe ng'omuntu. Naye tulina ekitugattire wamu bwe Buganda. Bw'oyinza okuba wasoma nga kuyamba ggwe naye waliwo ekitugattira muli ettaka bwe Buganda. Tolinayo ekitundu kirala gy'ogenda kgenda. Golooza lwaki ejjoogo n'akamanyiro liri mu Buganda? Golooza lwaki batisendula abantu mu ttaka ku Buganda tewali ayogera? Kubuuza golooza tewali ayogera. Ssaabasajja Kabaka bwe yavaayo n'ayogera era alina okuttaanya ensonga eno Mayiga teyagittaanya. Kankakozanyire wano mwezi igwiro yange embeera naye wano. Kankakozanyire wano okujja nga tekali mu folda yange wano. Kankakozanyire wano. Mukama nnyamba kabere mu folda eno. Nyamba kabere mu folda eno. Eddakiika emu ndaba bakali mu folda eno. Kaakano ndowooza. Kaakano. Tukyawulira abantu baffe
abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. Kabaka ayagala wabeerewo obwangu mu kusala emisango gy'ettaka. Tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Tuddamu okuyozaayoza bannaffe abalondeddwa mu buweereza obw'enjawulo. Naye message ogiwulidde ng'omuganda ali eyo abantu bano bagambye mission balalo must go. Wawuliddeyo nga balina omusango mu kkooti oba emisango emeka egy'amataka egiri mu kkooti mu mambuka ga Uganda? Tegiriyo. Tebeetaaga RDC, tebeetaaga asome kuteeka musango mu kkooti. No, it's a joint effort and determination. Amaanyi agakatudde awamu agegattidde awamu n'obumalirivu. Determination and joint effort. Obumalirivu n'amaanyi agakwatiddwa agegasa awamu n'obumalirivu. Joint effort and determination kye twetaaga Abaganda okusituka. Bisigadde Mukama bakwateko. Zino video mulizijjayo, muliziwuliriza, ne mufuna amakulu gaazo, naddala mmwe abayita ba elite abasoma abagamba nti mwagala kumanya naye nga ate okumanya kwammwe kujja batuuse wantu wafu kubanga bamulowooza nti asomye yategeera so nga ate nga asomye yasinga obusiru kubanga yalowooza buli kimu bakikozesa kkalaamu. Nedda golooza singa emmere tebagiwambisa kkalaamu bagiwatisa kkalaamu. Nedda ekkalaamu erina weekoma n'okozesa ku mutwe n'okozesa ne ku maanyi aga bulijjo. Yensonga lwaki bajjajjaffe bavaayo okulwanira eggwanga eryo nga bakozesa amafumo n'engabo. Kati gwe bw'onolowooza nti ogenda kukozesa kkalaamu yokka egy'okumala, bo munooza nti tebalina budde bukwata kkalaamu. So n'olw'ensonga eyo tusinkane ku Lwokutaano mu open roof discussion Mukama 13 mpeera kiri ekyaba social media abagenda okujja emitwalo 3 bali kulootinga mu kitengo mu kitegeera. So siri awo sibuli agenda okuwa mulati avuma wa Kyagulanyi no bagenda kukozesa ebifaananyi ebyo ekyo mu kitegedde bulungi. Osiwe kitalya loza kankudde ku Friday waloza mwasimbudde mission mujije mbade mujikona mujitwale wala loza sibimanyi mbitegedde bulungi nnyo ne mulekera okuwa abaana ba Buganda obutwa mu mmere abali makomera. Osiwe kitalya prison. Please, I ask you humbly, stop giving poisonous food to indigenous Ugandans. You thought that if you change the position you are doing your dirty business that I'm not going to know. I know. And I got the new location where you're doing those dirty business. Stop giving indigenous Ugandans poisonous food. Osiwe kitali lekera okuwa abaana emmere y'obutwa. Ne mulisa abaana ebikongoliro ng'emmere mugitunda ku black market n'ebijanjaalo. Osiwe kitalya n'akagulupu kamutunda emmere ya prison esigana bwe giteekamu obutwa ne muwa abaana aba prison abaana Abaganda n'abannansi abase ne bawo emmere nga bikongoliro. Abaana ba Uganda bafuula nkoko balya maize bulandi ng'emmere bwe gitunze. Osiwe kitalya mulekera omuze gwammwe. Encha osiba abaana abo emmere ya maize brand encha gogenda kubira mu komera eyo. And I wish singa nze mbera osiwegundi singa nze mbera osiweddwa wekomera eyo. Before nga tonna sindika mannyo osi kitalya genda le film gye bayita No Escape from Sobibo. Nze singa nafuka osiweddwa makomera nga nze osiwe komera lye kitalya nga mwe mulimu. Genda le film gye bayita No Escape from Sobibo. Bwemba kye mwagala singa gavumenti ekyuka mbanga kye bwe twogera mutuyita basiru. Ojakere nkyanga goli mu komero nga nze osi. Genda No Escape from Sobibo. Bwemba mwagala tubayise moto moyisa Baganda baffe.
ne mutunda emmere ne mugiteeka ku black market ebije ne mbitunda ne muddira ebikongo ne mbikola enfuko obunga ne mbiwa banaffe ne bali obuwunga bw'ebijja ne bali emmere enfu ne mugiteekamu n'obutwa buli mwana agenda okuva yenna nga yayiise windows tebateeka abamu bafunye kansa bagendera kufa kubanga mulina self interest kubanga muli baakabano. What went wrong? We are all black people. Why do you behave like animals? Anything might change tomorrow or any other day. You might end up being that prison. Why do you treat your fellow human beings like animals? Genda na fino jubaita no escape from Sobibo. Olabe kye bakola basibe. Kati goloba kyoyagala nga gavumenti ekyuse nga bakutte tukulesi nga nze osiwe ddwalire we komero gya kiwulira.